Kanokiza Besigye yava mu ddwaliro Nairobi Aga Khan Hospital ng'alina omulimu. Najja ng'agwa dokita. Yes, yali musawo. N'ava Nairobi. Najja ne yeegatta mu lutalo lwa Museveni 1984. Ajja ayambeko. Olutalo olwo nga bangi abaali bakimanyi Museveni tagenda kubanga aluwangula nti it was a suicide mission. Era Obote yagamba nga those are bandits. Abasaba tugenda bafugaza. Omuntu yenna yagenda mu nsiko okuwanyanya mwa Museveni yalina omutima. Abamu ku boy Dr. Kanokiza Besigye nagala namulwanirirako. So musajja n'agamba etwalanira sikeki sibye byo. Musajja n'agamba no musajja simuteke mu court martial. Ayagala muteka mu court martial. Kumbe Dr. Kanokiza Besigye yawandiika ebbaluwa emwitaling samaje nga anoonya chemu certificate of retirement. Nenge ebbaluwa yajuwa dda commander in chief. Ani yaliwo ebiseera ebyo yali Ssaabazino Muhoozi alina position ki si ye mukulu CDF yali CDF yali General Katumba Jeje Odongo Jeje Odongo yiba ninga si kyamu yaliwo nenga kifaananyi Jeje Odongo Museveni yali amuwa mukulu yali yefaako yatuuza ababaka abava e Western Uganda n'aganyagala nziba basomese politics Nabagamba we mulabanga mpadde specials abandira kazi wa vice president muloza mbamuwadde amaanyi but the women the Catholics people from the east balaba tuli mu kintu kiba kyabwe tulinayo wife we mba mpadde Jeje Odongo okubeera nga akulira amaje muloza mbamuwadde amaanyi nti yakulira amaje but the Ethiopians they like the paraphernalia abazanyira ku bwongo they like the paraphernalia they will see him coming out of the jeep babuke baloze mutuli mu kintu kumbe nenga sinakutwala ku Dr. Kanokiza Besigye nga nkomyewo wano badde nkubuulira nti essaawa zino ekintu kyembadde ne mu kuzimbira njagala abako system eyaffe eri broken down badde nimukubulitira ku bimu ku byali mu constitution n'ebimu ku bya defectings abantu bennyini abagani mu Museveni mu magye bonna abasinga baddukayo bamane bamuddukako bagulidole Mugisha muntu badduka ba General Sejju Samana nabo ne bamudduka banyawo there are some prominent names ezajja ba Augustine Luzindana ono mami afudde Kazoora bayitibwa yawandika n'akatabo Betrayed by My Leader kalina wakankasoma so wali mu 2005 bwe mbadde nkujjira mukubanga tuva mu movement system tugende multi party system ebibiina binabeerawo bita funding ne bagamba government kandi bali mukunyola government we kulanda go gende but that was some important information though as a by the way government ine amasiga asatu agalina okubeera ngali independent ate gonna gatambulira wamu kakati government teba na sente ani abane sente gwe munna Uganda wanonga kirala munga government checho interpretation temugitegeera government teba na sente government kitwalenga e company kitwale nti banna Uganda be bannannyini company ekyo aba hiringa government as a board okubanga balwaningira company called Uganda chuvula abakozi baffe chuvula abajironda yes fa abalonda fa babasasula mu sente ze batusolozaamu mutwalo ebiri etaano akakadde ku misolo na biki byonna sente zaffe ze zikuŋŋaanizwamu awamu zonna nti eggwanga Uganda mu 2024 tukuŋŋaanyiza trillioni 27 tuzalocatingire mugundi eno neno ziberenga ziyamba ku ggwanga oba ziyambe ku state called Uganda ogenda forward olengera bwe nkutandisa okujirira omenya ekintu kakati obuzibu bw'abantu sente ezo baziwa Museveni president w'eggwanga lino sente za Museveni nga yazijjawa ayina negunda ensawo nga yazijjawa etatunulwamu sente zaffe kyovala banaye mu kuzifuna era parliament yetematema ne bagamba zino zigenda mu public service kusasula misolo gy'abakozi ba government zino zigenda za state house nenga bazijjemu ffe kakati fano mu ggwanga Uganda because kiteeketeeka abantu ne political science bamujjayo masomo political education bamujjayo natebagala manye ebintu bino era kati abantu babimanya babiwulira abantu fa babeera ababi oli mubi era bagamba omusajja oyo mubi kyababuusa so si sente za Museveni si sente za sente zaffe eziyamba kakati ne bakuŋŋaanya sente ezo ne balocatinga nti ebibiina by'obufuzi tujja biwa ku sente ya gavumenti okusinziira ku babaka ne bayina mu parliament so sente ezo NUP katugambe NUP before kujja in the picture nti NRM efunye kubanga yesinga ababaka ku sente zaffe FDC nayo neefuna nga lwaki kibali balubirira kyali kino okuteekateeka walime kubeera kyota political void
nti Mwami Museveni avuddewo ne NRM ani addawo yeteeseteese kakati oba toweteeseteese kyekyeteesateesa sente zino zijja kwetaagisibwa zigende mu kibiina kweteekateeka kola mirimu gya kibiina ku lwa bannayuganda kiri mu nsi zonna ezaabukana mu nkola ya demokrasiya. Kati nuupu ebadde tekyazifuna nuupu ebadde efuna ssente ezo because badde nkubulira nti mu tteeka lya 2.5 erya Political Party and Organizations Act lyasalawo ekyo era badde bazifuna oba ebibiina by'obufuzi zifuna constitutionally. Then mu 2010 enkola ya iPod nejja Inter-Party Organizations simanyi dialogue on Political Party eyo nejja wejja ebibiina bituule bifune dialogue naye ejjanga teri fomo oba ogenze oba togenze okyalina ofuna kali akasente tunula kuteeka lya 2.5 ebibiina nebibeera bifuna olumu ne bigenda olumu ne bitagenda olumu biki ba secretary generals because bebasinga okubanga batuula nebabeera nga bateesa naye nga buli babeera mu meetings ezo Mwami Museveni azikozesanga a platform to compromise them kale ekituuka ekiseera FDC niyo negamba tetukyagenda kukiika mu nki mu iPod niwatandika kati era nga kifuuse UPC NRM DP basiranda abo nga bibabeera siranda atuula na maaso webityo naye nga amakulu gaakyo dialogue ebeerayo mwabalala nga mulinga nga bazze okuba nga muwuliriza omusajja teri kwogera mwogera naye nga it is like a certain agenda to compromise you oba okitegeera kakati National Consultative is it national what forum yajja NCF yajja iyo nejjanga eri fomo iPod mwetambulize wekakalize mujayo kakati ebibiina nebisigala nga bifuna ssente ne NUP mu kujja 2021 ng'ekibiina ekyali kikutte namba 2 mu bibiina by'ebyobufuzi ssente ne zijja ekidiride NRM in fact figures wema nzijjukira bulungi ssente za 2023 ezo NRM yafuna billioni zali 45 kulwa ababaka bali balina abangi NUP nefuna billioni zali 6 I think naba ne bajjanga baddiringana kati NUP nebeeranga yafuna ssente ezo naye nga tegenda muki mu dialogues iPod yo nga yagizira from day one. FDC yamala neddayo FDC I think yamala neddayo yagonda yamala neddayo naddala nga bamaze okufuna sente zimaze okubagenda mu kale akaluka 2020 omukulu mafaabi agize bano bamaze okuvaayo naye nga before nga Besigye akyaliyo bani basemujunga bo bali ba mitwe nga terigenda kukolayo ki and it wasn't formal kakati kyekireesa ennongoosereza Political Parties and Organizations Amendment Act eya 2025 one eya formalizinga iPod negamba nti nitekawo emisoso nti omuntu era alina okufuna ku ssente zino alina okubanga member bano kyebaga member wa iPod ate nga akiika jukira bali badde tebakiika nga ssente bazifuna naye nga bazifuna constitutionally kakati bano bateekamu obungodiira bafuna batanga tebajja nebagamba temugenda kati bano kulwa abantu naki babalabala because politics wabi balo ne perception byatula ne Mwami Museveni sawa zino ebiseera ebisinga noberanga ekirubira kibadde kirungi singa omuntu awulira nti entambi yatudde ne Mwami Museveni tebajja kumanya bayogedde kuki bajja kumugamba nti ya defectinze yalidde Mwami Museveni awakozesa ate nga kikola kigenderere kali kino nopo yakikoze nga bamaze okulaba nti baba mesente ne banoonya engeri okubira nti bafuna sente zikubira zitambuza ekibiina ate mu amendment ya 2010 nga badde njikubulire ya 2010 nibagamba sente zino because Dr. Kano Kizabeshe nga kyali mu FDC yafunanga sente okuva ne mu bitongole ebirala European Union ewadde yensi because ebita Mwami Museveni yekengera au amendment we yajja negamba sente musobola okuzifuna wano mu Uganda musobola n'okuzifuna mu diaspora biki ebyo naye nga muzifuna makubo matuufu gegaliwa ne bakokootererako togenda kufuna sente mu kibiina ky'abatujju for example Boko Haram e Nigeria ekwadde sente oba Al Qaeda ekwadde sente because olina okuteeka mu kibiina oba ensi ensi nga Uganda erina obukubagano n'ensi endala ng'eyandamayininga sovereignty yaayo tojjaayo ne bateekamu obuntuntu obwali bukugira nga bakitidde okiraba kakati ne baleka mwaka omuwaatwa nti ne wano musobola okufundraisinga sente wano mu bannakibiina two muba abagoberera ekibiina ba fanatics b'ekibiina well wishers and supporters era buli kibiina kibadde kikikola NRM singa bakubuulira engeri gye bagattagattamu ssente anedda ekye NRM nebegenda mu kalulu abagagga bonna abasinga babajja sente
then ne bagattiriza akate state resources kibalaba nti no wanagamba bannayuganda nti akaluma Museveni kizibu nnyo kubanga akaluba muwangula olw'ensonga nti he consolidates all the state resources nga mugenda mukalu nemubeera nga temutandikidde ku leveled ground wagabeera maje aga state yaba waggulu gabagage mu kaseera ko police eya state ebeera yiye judiciary ebeera yiye electoral commission ebeera yiye ba RDCs ba ministers baani emmotoka z'ebitongole ebyeggwanga a state called Uganda byonna bibeera mu campaign yakwata state yagiteka mu government ye yakozesa state webale nnyo state kakati ate okulevelinga ekyo oyina bana sente wezibeera motoka nti no zirimu mu field ng'emmotoka mutwalo gumu ba 15 ogenda zijja ludda you have to hire. Okay, Segona nenda abamu bakoze statement egamba nti basoze sente zino nga tebannagaba kaadi naye abaka abamu bagenda kulangira sente Joyce baagala talangire nga tebamwadde kaadi Rudamani ebigambo tayogere bingi tugezeza mbali waffe tebamwadde kaadi tayogere ebigambo gwe tosuubira waawe ebigambo nga bantu beyamya sente ngenda leeta zino bamalo ziteekayo baleme bawa kaadi ebigambo tunaabiddawa. Olunaku olwaleero chairperson wa special committee for the fundraising drive Honorable Balimwezo Ronald alangiridde sente n'agamba essaawa zino mu nvubo balinawo millions 135 mu kitavu in cash checks ezaabaweebwa za million 21 then n'agamba abaasuubiza those who pledged basuubiza sente eziri mu bukadde 869 zo ziri mu bisuubizo pledges ogata pledges no gata check eziri mu check million 20 no gata neziri mu cash million 135 ye billion emu mu bukadde 26 billion emu wezalumye mawu kakati obadde ogamba kansokere ku kino ekya abayinza okukuba emimiro awo singa babeera tebaweereddwa kaadi mubimu kuwali wembadde nkuddiza ebyokutereeza ebibiina by'obufuzi kwe kujjawo situations ng'ezo why nti sente ezimu ku sente by the way zibadde ziva mu iPod in terms of nalindabako ku accountability y'ebibiina for the last 12 years n'emirimu gye bikola ebimu mulimu n'okusomesa sente ezo zibako okusomesa mulimu n'okusomesa mulimu ezidukanya secretariat mulimu ez'okusomesa mulimu ez'okugenda okukola door to door ground work n'ebirala ebiringa ebyo nti abantu okubasomesa one wobeera weegasse ku kibiina okyegasseeko with what is it the ideology oba ogenzeyo nga ogirabe nga political vehicle oyina by'oyagala okweyisizaawo kati kyalibadde nnyo ng'ekibiina oli nnyo ku ideology ideology y'ekibiina yeetya tugenda mu kalulu 2026 buli kifo kyakuvuganyizibwako mu nkola ya demokrasia wagenda bbaawo awangula wagenda bbaawo awangulwa obeera owangudde osobola okukkiriza muno omukwata mu mikono n'osigala ng'okolera ekibiina n'owagira noono nga bwe kyali mu kalulu k'ekawempe ku mwami amanyiddwa nga Magala Umar yammibwa kaadi naye yakwata nalokola mu ngalo namugamba nze agenda okubeera soja namba emu soja namba moja kakati webityo ebibiina by'obufuzi nga twagala okuba nga bikulana mu nkola eya demokrasia birina kubeera webityo ti mu process eno ey'okusonda sente tuli mu crisis ku lw'ekibiina waayo baako kyowaayo kyosobola naye tebakase tekuliiko oba waddeyo 1000 oba waddeyo 1500 oba mutwalo oba kakadde tekiriiko ekyo so kyosobola ekitagenda kugamba munjogera affe ekitagenda kuluma oziwaddeyo so oba oziwaddeyo lwakwagala kaadi oba oziwaddeyo ku lwa kibiina kyetambule mu maaso kati oba oziwaddeyo lwakwagala kaadi era kkiriza obagaana tobeera part of the bigger idea lwaki oli mu kibiina tobeera era bonna bonolaba era nga nkisubiranga woyogedde abagenda okukuba emimiro bagenda kubeera ki bagenda kubeera bangi naye nga mu kweteekerateekera okuba nga tukyasuse eggwanga Uganda mu gavumenti eri in waiting ebyo birina okubeerawo naye nga abantu balina okubeera mu kibiina nga baliyo lwa ideas zibasharinga nabo eri ekibiina so si lwakugendayo nti naba tebampadde kino kituyita conditions bataddeko ezo sinange sizikirize so kati tolabayo omuntu yenna ayogera ebigambo takigeza kulwanagana naye
Ero mpita Joyce Bagala ayogera ku saawa nya saa 5 jangu Maulana ayogera saa 7:08 jangu ngona abo yangu anti kakati kye kino kyenjagala ayogera nasibanga wano buli ayogera waye teka olumu nkubira akasimu tibanayo oliwa songa yino nga nkuba tebayogera ebigambo tebageza nalabye nga abawaddeyo sente nina gayi gwe bayita Swift obw'omulabo ono w'ekiviiri yawaddeyo sente nyingi abatugamba yawaddeyo miliyoni meka 10 na meka 21 Simbego oyo 15 12 jasenzenza principal yawaddeyo miliyoni 10 nga yawaddeyo nyingi kulw'ekibiina mu 2015 ekyo tekyakutiisiza tekitiisa kiraga amaanyi g'ekibiina n'abasobola okuprejinga okuba nga bawaayo n'obulamu abamu bamuyisa embega kati ekibiina kya National Unity Platform desperate kwe okuyaayaana kutulimu okuba nga tutuusa eggwanga Uganda tuli wiringi okuwaayo n'ekisinga obulamu essaawa zino baana bangi abalina mu makomera abasibiddwa because of the spirit they have for the party olwokuba tuli mu ggwanga eriri upside down nga n'emisango egibateddwako tegiriiyo tekitegeerekeka bangi bannaffe kyannaku abafudde n'okufa nga kyekimu we kyali Mwami Museveni ng'ali mu nsiko abaafa bafiirira ggwanga bamwoyo gwa ggwanga so everyone has a way they can contribute kakati ekibiina kya National Platform olaba signals ngezo nti waliwo omuntu asobola okuwaayo ne miliyoni 12 one nga talina na political aspiration tayagala kifo naye ng'awaddeyo kiba kitegeeza okwagala n'okuyaayaana era kirina okweraliikiriza abali mu buyinza nabadde mpuliriza treasurer w'ekibiina Benjamin Katana olunaku olwajjo n'agenda ba frontline n'agamba nti enamba ze baregisterinze okuba nga bateekako ssente bano abantu abalala abali leero bantambi ataddeko ssente miliyoni 3 miliyoni 3 ataddeko miliyoni 3 kino ki intambi webale okategedde webale akati goyogera kati waliwo aboogera nga tanateekayo wali era kati wali abaka abagenda oyogera ebigambo ngenda kuyitanga nnyo kuba nawaddeyo sente bagala ayogedde nga nkuyita kuba sente zo zirabi bawumbwa obadde ngamba badde yendiwa badde yendiwa lwaki weerabirawo obadde okyali Katana Benjamin Katana yagambye baade bakalijesainga numbers ez'okuwaayo ssente nga ssente zatambizizza obukadde 3 apati yakyogedde ku mpewo ekyo wabadde oyagala akyogere tambinga weyagalira abasajja namba ne baziggyako namba ne bagikutulako okitegeera endala wezityo bagikutuddeko kati gavumenti egenda zitwala kati kigamba nti kyeraliikiriza abasajja bamubuuzizza mutagetinze sente mmeka naga tagetinze billion 910 mu fundraising kubanga ziyambako presidential bids zibagendamu na bikiba MPs abalina competence ninga tebalina sente webityo so Mwami Museveni mbadde nkujjukiza Dr. Kanokiza Besigye yalava mu nomination ya 2015 try to vawa na Kivubo ngaba mu nominating no sina Kivubo I think Nambole yali Nambole Dr. Kanokiza Besigye banayo Shalom ayagala besi Besigye ani atamwagala obuzibu bw'Abannayuganda bwe balina they fail to attribute n'okuwa abantu flowers abakozeko because Uganda eno weeri no one can monopolize a struggle see you weka everyone has a certain way they can contribute. We are all contributors to Gatako. Nti Dr. Paulo Kabanga Semogerere, he did a contribution. Najana mu Karune yewayo kyenda mu mukaga. Nalekera Dr. Seya kyenda tugenda mu biri gumu badde Seya bali bamusibe natasobola nalagira Dr. Kanokiza Besigye. Nitukola slogan fa abali slogan eyo nzo mukubajiya. Haja alagidde sebo tuwe Besigye obululu. Awo. Mfa mukubajiya nabana ba UID out nga tuli irubagao. Yes. Obadde onzijukiza Besigye muva. Besigye tuva ku nomination. Bannayuganda abakunganira ku Dr. Kanokiza Besigye okuva ku nomination yawo paka eno mu kibuga gye yali ajja bayinza okubeera nga bali bawere emitwalo 5 abamuliko nenga buli watuuka emotoka ndoze tambulira ku speed mmeka nga ne zero tetuuka
nga buli watuuka abawaddeyo ebibbo bya gonja abawaddeyo amatooke abawaddeyo enkoko waliwo omwami yamuwa fanicaawe ekireka mujjukira oba okitegeera kiraga ki kiraga nti omuntu no kiraga nti omuntu oli sentimentally attached ku kigenda mu maaso okkiririza mu Dr. Kanokiza nti kyonna kyonna kyolina abantu bawaayo sigala muno balina kingi but yalina ne gonja nga gwazze okubanga atunda yagamba lunaku kalumi sale kampe Dr. Kanokiza Besigye okitegeera olw'ensonga nti bannayuganda tuli mu kuyayanira ki nkyukakyuka kati Ssaabazito nga Bobi Wine yalina akati era naye singa babeera connectings era nga wenkiraba nti connectinga deeply n'abannayuganda bali mu bbanga basafaringa munnayuganda n'alina ebitaano ajja bbiwaayo ojjukira bulungi nnyo was it last year Bobi Wine gye yali ali omwana n'agamba talina badde n'ayagala kimu mubongako nga kyasobola kubanga mubongako oba okitegeera so mukana akaseera k'okusonda ssente kagenda kubeera kazibu nnyo bannayuganda yes abasinga tebalina ssente but they can contribute whatever they can contribute kulw'ekibiina Segona tanawaayo mbu yaganyi cyana cyane kimukubye omutwe simanyi badde simanyi oba mbu Segona yadde badde simanyi oba n'ekintu gye nteekateeka zikyagenda maaso usanga yawereddeyo kusimu nga nta so nga tumaliriza ensonga eyo Frank njagala wumbe bano oyina akagambo kaabwe akasembayo nga tubavaako bano the likes of Muhammad Nsereko Sarah Nyanzi Uncle Mau ono gundi mugati gwa bata akagambo kaabwe bali mu manyi politics ono waba atuuse ebeera season ey'okukungula kati okukungula kw'abano buno obumyu 10 era they have a role they bagenda okuplayingira ali mu buyinza kubanga olabe their actions balinga be bateekawo okulwana ono okumunafuya nti bigambo bitonyo bayinza okuwulira nga Nsereko ayolekeza Museveni dani byayolekeza Kyagulanyi Semaza Abedi Bwanika Semaza Stella Nyanzi oba naye yabayisa bubi Stella Nyanzi yennyini ayogera afudemba kigambo si kinene yabadde kankulage yabadde wakola oluganda nnyo ndifunamu ebigambo wagifuna yes kasiisira yabadde avumirira ekikolwa ky'omuntu okufukaamirira omuntu munne olwa political capital kufumanyi card wano yali akoze eki njagala no bitereyo abantu ngenda bikuwa yali afukamiridde Dr. Kizza Besigye gyewombeeseemu ate wano era yali afukamidde bamuteekeko omukisa kanate kankulaga omulala ajja okukwewuunyisa ono yali afukamiridde ani ono mumanyi oyo gundi jejjoodu gundi jejjoodu so naye ekikolwa kyennyini ekibeera kyakufukamira fe wano mu nnono yaffe kubanga abantu balina ennono zaabwe ez'enjawulo okufukamira is a sign of respect eri omuntu either an elder oba either gokkiririzaamu gwe ekitiibwa ekyawaggulu enebeera just a gesture okitegeera but then mu situation y'abalimu ezo teyabadde nti afukamiridde Robert Kyagulanyi Ssentamu principal wa NUP yabadde afukamidde nga bonna bagenda kukka kwansi ku mavi babeere nga basaba ani kati bondooza basoose kulaba ekyo nga bagamba mu Buganda musajja tafukamira musajja munne they are political wankers kasooka tumalirize omukyalo ono omugezigezi Nabiira Naggayi Sempala oba former Sempala lwaki omuyita omugezigezi nnyo atya yagambye atya ajja kubwaroodi ajukira lwe yajjira ku kadi ya no ne bamukuba akalulu awo mukawa mugundi awo Nabiira Naggayi Sempala she's an opportunist yeyagaliza nnyo okweyagaliza kya butonde abantu abasinga tweyagaliza ngoge mazima nenja just bali yali mu describing anti nakyegwanizi afaanako ekikennembi ekinona sukaali ekikennembi kyo kinoonya bali sukaali awatu bali sukaali tokiraba niwe babawo sukaali waggwamu nga kibomba ensonga zino nno kanzi kutandise mu 94 Sinazaalibwa wali ozaaliddwa naawe oli wa 94 zindikaana zimu tebagigamba oli wankaaga oba oli wana naye omwana antambi 94 legislative council myaka 31 legislative assembly omukyala amanyiddwa nga Catherine Nava Nabagesera erinnya eryo olimanyi ndiwulira yajja naye yesimbawo ku kyobubaka bwa Kampala Woman MP 94 nga tetunafuna parliament eno nga woogiraba nga tuli mu legislative assembly naye simbawo n'omukyala amanyiddwa nga Nantongoziwa Nantongoziwa n'amuwujja akalulu 94 tugenda mu kalulu kennyini aka 96 ne baddamu ne beetwala mu kalulu Nantongoziwa n'amuwujja akalulu abatamanyi Nantongoziwa y'omukyala
eyali oba akyali mukyala w'omubaka Francis Babu akyali Francis Babu ate yalina omukyala oli Olive Kigongo gwe yazaalamu omugenzi Cedric Babu eno mu kuva 1986 paka 2006 omwami Francis Babu nga ye MP wa Kampala Central era omuntu amutugirawo yali Lukwago Elias namukuba namusule enda nenga family eno mukyala afuga n'omwami afuga umane MP n'omwami afuga Kampala kintu bakikutte omukyala wakimbadde nkuleetera omukyala amanyiddwa nga Catherine Nava Nabagesera omukyala oyo ye yali mukyala wa Alhaji Nasantege Sebagala omukyala oyo bamala ne badivorcing era erinnya y'ekisiraamu neyita Aisha abange omukyala oyo lwakimulemeddeko Catherine Nava Nabagesera nti anzijukiza oba oyogedde ku mukyala ono Nabira Nagayise Empala bafaanaganya mu traits nyingi nnyo Nava Nabagesera ekyali kimwagazza abantu mu biseera ebyo bwali bulungi nga mulungi nnyo kalala very very beautiful kalala kyali kitiikyo yali mulungi nga mweru kalala yali tagambwako ng'ate alina erinnya eryo ebumbejjira nga wajja mu campaigns omumbejja wammwe omumbejja nga tazannya Nava Nabagesera najja mu kalulu ne bakamusiiyika naye ani amusiiyika olwo ziwa twandika 96 abantu ne bagamba abaaliwo bashalomu b'ebiseera ebyo kati gwe ekikuleese kiki olina genda mu Miss Uganda zino ensonga tojja zitegeera walungi wannyo bino tobisobola by'obufuzi omukyala oyo yakola ekyenjawulo mu kalulu ka 96 yaleeta abaana abaali ba foot soldiers be abaana ab'obuwala nga bato myaka 2 ku 3 nga bamunoonyeza akalulu ekyali awo era akalulu ka 96 ebyana byetemula akalulu ka 96 ne bakamubba n'ebyana bye yaleeta yakawangula ne bakamubba we bakamubba n'akola petition mu court nemureinstatinga n'abeerako omukyala ziwa n'apiiringa mu court of appeal omusango ne gumala emyaka 2 nga tebannaguwulira anti gwatambula ngaolaba omusango gwakasiba nti ne Singi Katongole gwatwala ebbanga Singi eno yakomyewo bwaki akubye ebipande andeke omuyindi oyo gwatwala emyaka 2 kooti n'esalawo ziwa nesazaamu decision ya high court ziwa n'afuuka ki MP n'akomawo omukyala oyo n'abeera frustrated Nava Nabagesera ababimanyi abedda be nabadde mbuuzabuuzaako ne bagamba yakola a sell out n'atunda ng'akalulu ka 8 we kaali abamu bagamba Semogeye yakatunda n'atunda kati decision egenda okuva mu kooti ngono yafuuse ne bagamba bamuwa mission ki waliwo omusajja yali ow'amaanyi ennyo agenda kujja kuvuganya mu Museveni 2001 amumanyi baawe manyi yalina mangi nnyo seya oluseya nga ye meya yalina amaanyi mangi olaba yalagira nti buli musajja olina okuddayo n'akaveera ewaka seya nga yani nga buli omu omulaba awuba akaveera kakati mission nejja seya nga alina okugenda ebweru mu America mukyala nagala kankwerekereko mwami okumuwerekerako ne bagenda mu America tuba tuli awo amawulire ku CBS yali ani Sozi Kaddu Mukasa yali ani ebiseera ebyo 98 nga seya bamukutte n'ebicupuli seya nga bamusibye kazi omukyala n'akomawo omusajja nga amulese mukyala wakomawo n'aweebwa omulimu mu kibiina ky'enaale kazi yalina looya n'awolereza yali ani awo then nitugenda mu kalulu ka 2 akalulu ako jukira nomination z'ekibiina ze zisooka kati ngagenda kujja yesimbewo kubwa meya asikire bbaawe n'aseringa awo teri wasa ziri twawula yali awo mukozi wa business olwo nno nkuyungiraani Nabira bampitaani Frank Antambi when Balkeza the juggernaut kakati ebyo Shalom 256 abirina ojja bimo so omukyala bwatyo tugenda okulaba aserinza out alese wasa ziri twawula yamuwa presidential advisor on political affairs state house awo ne bamuwa
n'atandika okuweebwa ebifefefe ebirala omwakono bwa RDC wali wa kitundu yetakuta n'agira bw'atyo nawo mu 21 olwo ntandika ku Nabira Nagayisa Empala Nabira Nagayisa Empala neyesimbawo okuba kansala mu kitundu ekimu awa Kisaawo olwo atandise nga muwala mulungi mulungi Nabira mulungi ng'alina omwami we oyo Sempala gw'owulira Sempala ate erinnya Sempala lya bbaawo Sempala Sebagala kati Sempala Sebagala tebalina oluganda ku famire eno muganda wa Sebagala kintu kiri muli kati jukira nava n'abagesera ani gwe bayomba nayo ku by'ennyumba njoyo Sebagala kale tugende basi kati mbadde olaba ebyegatta nava n'abagesera nti yali yawasamu famire y'aba Sebagala muwala mulungi naze mu yolofuzi awo kijja kakati noono naye anagenda mu famire y'aba Sebagala aye naye mulungi olesaani wano ayogera Frank Ntambi Winnie Balukeza de Jaganat kakati nawangula ekifo muwala mulungi kalaala 26 najja neyesimbawo okuba Woman MP atandiso mu FDC amanyi mangi ayingidde FDC twende basi nga mulungi kalaala mutemwala ku Nabira bannange ayise ebirwa byerabira amalusu gafuuka engeregeze ebirwa byerabira esigirize mulaba zaaliko emmotoka mutemwala ba ku Nabira ngayaka bwat yali ayakate ng'atiba ebina lyaliko bakulino libayimba bano bamudwa nti lino nalyo bina mama yali aleeta middwa lwetamwa 26 ajja okuvuganya Nantongoziwa Nantongoziwa ajjukira NRM ngemaze okukwata ebifo bibiri ebiconsolidate nze ekyagumani MP ekirina okuva 96 then nekiri ekya Kampala MP Central gundi yaliko NRM nga baneerinawo ng'ekifo ekigisumbwa kyali kimu kya mayorship nga buli gwe baleeta bakuba Sebagala yabala nakuba John Sebana Kiso najja nakuba bakubye Sebagala nakomawo 26 bwa road bayina wano meya babadde bawangula waawo obwaki obwa MP obwo kuba n'ensero ko wajja 2011 naye nawangula kadi ya NRM bawuhuru balaba beegiriisa bawangula uhuru agambwako kakati 26 omukyala najja kakati Dr. Kanokiza Besigye nache balita manye Kampala wano kota pini enyondo webeganye vamu na nyondo mission etweta 26 olufenafena bali mu DP yawo musazi tusaze because the FDC njijoininga 26 mvudde mu DP olo etandise okuzembeya osaze nkumi tekyalima kate president wa Sebana Kizitaakeye takyalina manyi nnyo ngamba kangende wani wa doctor nenga ne DP tebina bakubeera tenafuuka ate embi nnyo era nga babirawo zi coalition ziwabirawo okutambuza ebyobufuzi awamu nga tebali bad blood era nga osobola okuwa FDC no wa DP akaluka 2011 nze yali babata polling agent polling assistant wali agent wa Lukwago mu zone yaffe Wilson Mundeeba natampadde 10 njala nennomera mwali muteseza muti tetwateesa moyo gwa gwanga ebigambo ebyo ya Dr. Elias Lukwago nja kujja nkubeko ku luseke atajjako oli eyesayira n'olujja oli omusajja yaguba asawa olujja gwera olaba olugendo Elias Lukwago road omusanga ali bwati abadde ekinungi osanga yalina kyayagala semugabye nga ye so najja avuganye Nantongoziwa najja n'obulungi obwo naye bannakampala obulungi bali babugoba bagoba ate mu Miss Uganda Kampala bano bali nnyo ku competence byonoonese buno ne Kampala bali nnyo ku competence kakati omukyalo omuntu yamuyamba akaluna akawangula Dr. Kanokiza Besigye amanyi gali mangi kisumuluzo kati Kampala bano okuwangula kisumuluzo ebiseera ebyo muganda nze nakirabanga mu gundi mu nkuuka ng'omukulu Kabaka agenda n'akigira bw'ati enduulu neevuga buli muno agamba kisumuluzo nawangula akalulu ako mwanatu nakawangula wamala okukawangula nakomawo 2011 FDC nakawangula era amanyi mangi 2016 yali atandise okukaddiwa ng'agoose nti karizima ye ne beauty ye era yalina beyapiringirako naddala abavubuka naye bano abakulu bo nga bagala competence kati olina obanga olina biki bibiri kati bano abavubuka abali bagala obulungi naki abali wayise ebbanga 16 omukyala akula ate n'ekirala nga talina bye yali ateesezza byamaanyi
deals akola nyingi nnyo biki agatta nga ne mu kibiina kyennyini internally tebigatta nga tebagenda kumuwa kadi kumpi akadi bali mazo gimuwa naye nga there is resentment within omuntu yali revivinga gundi era Dr. Kanokiza Besigye abajjukira obulungi tiyagasi yakubwa wano yali Jinja Road Kampala Road Jinja Road awo najja namwekweka mbwat photo moment ekyo yakuba ekifaananyi yali ne Besigye nga bali mu persecuting ne bakuba yatulako n'ekiseera ekimu najjako tuko driver wa Besigye natulama nomuvaayo nze abatulawo na posturinga so yamala kwetega Dr. Kanokiza Besigye abantu bafuna ennaku ne bamukomyawo mu 2016 naye nga kitegeeza nti agenda akeewa amaanyi gagenda gamuggwa otugenda mu kalulu ka 2020 mu before ono mu 2020 yakitegerako internally kubanga ne wali 2016 alitagenda kukomawo ku kadi y'ekibiina namala n'afulukinga ebya gas biki n'afuna popularity 2021 nga yamaze kitegeera nti bagenda kumuwa kadi eya FDC nga baleeta Stella Nyanzi ona kuba ewe yakitegeera onagamba omanyi kangende ku kya meya era nagera najyo nominations ku FDC nga agenda ku kya meya kumbe bali yamaze okusayininga makwi signing aba FDC Paulo Pogba gwe bayita Elias Lukwago wakali amaggu nga amaze okubanga ajja bimuzibu eyamugamba gwe Nabila oyagala emirembe esonyiwa ekifo ekyo waliwo nannyini kyo waliwo omuteeke n'akaaba amaziga n'akaaba n'agamba simanyi unhappy marriage banchunya bampisa ninga bamwanguza giri emirundi esatu marriage ebadde embi bwatyo olwamu nomination ku kifo kya meya nadduka mu NUP nkulaga ekikenembi ekyagala sukali wagwawo nga kidduka kakati sukali yaggwawo mu FDC nga takyali muganzi nadda mu ndupu eyina sukali kasawo kalamba kali wali yetolerako era omugezigezi Nabila bwatyo n'afuna kadi at the expense of abantu abalala bali bajagala waliwo ba Latif Sebagala yali ajagala ngajja waliwo musajja waffe Jose Chameleone okuba Italy straight bulungi naye nga naye yagamba banaisina bali bajimpadde kweso gundi kadi ya muluma nnyo kadi ya kwesa abafuna kadi yali konko yali agenda kuwangula yali ajja kuwangula naye kweso okumwesiga kwe mu byobufuzi basajja bagamba nedda sajja tumuleke yana aba wakutaano musajja watto babuwe Nabila nabeera wakubiri Lukwago n'abawangula akalulu n'abakuba bamukuba akalulu n'agendebwa e Canada kati kankuzeeyo mu story ya 2013 awo kati ebifuzi by'emikubudde bibadde bitambula nti ye kikenembi awali sukali bukyetanira 2012-13 awolebwa sente kanseke mu bukomera in courts yali vice chancellor wa Makerere bali amulera Vinicius milioni 8 mu abange azimuwola olasinzeeyo ki their matrimonial home eyabbaawe jukira wano wafuna wa MP mu 2006 amaanyi galinnya atandika okujooga omwami alaba takyamusaana jukira travelinga nnyo centazifuna naye n'emikwano yafuna muli abasajja bali abaddala era ebizibu byabwe byatandika awo mu ekisanja kya 2006 at even one time yatuuka n'ebifaananyi n'abijjamu eby'omwami eby'obufumbo takyagala kumanya kakati naye nga naye akyuzinga omwami of domestic violence nti ankuba in fact waliwo mu kalukana aka 2021 yagamba nti omwami bamukone kumpi public era mbu yamulemesa n'okuwangula akalulu yamwokya sirapu wekite yamulopa owa yaloopa kakati 2017 bamuwoza ennusu bamuwoza obukadde 8 asinzeeyo ki ennyumba sente ezo mu bimu ku bye yazikolamu mwemali okufacilitatinga n'okutwala abaana e Canada family okugirilocatinga egenda eri kyobala abantu bano yagize n'addayo nga wedde family eri gyeri is it Montreal oba weewatyo kati nekituuka akaseera nga baagala okutegula ennyumba y'omusajja olwo ne yawoze Vinicius sente ngono zitandise omulemerera nga yagamba Vinicius sente zibalemeredde ntwala property gye basinga ennyumba omusajja n'agamba ennyumba sente oli wazimuwolanga muntu saaliko na signing awa
era munaye ne bakotendekawo injunction ennyumba ne bagisigaza yali egenda kati onana yalusasula omwami ye agamba Vinesh Sempala yazikuula kuki mwinamu akantuntu bali bamuleba yabadde andiira emabega banono ejjogoli yabadde andaga ono era yabadde amumezi ogundi amafandali era ssente ezo olunaana babyewola byabwe nga bagala kutwala nnyumba yange mu lukwesikwesi musajja n'alwana n'afayitinga nasigaza ennyumba ye at one time mwalaba n'amawulire awo poliisi egenze yagala mufulumya ku kifuba musajja azirise webityo in fact omukyala yaduka kuko ne mumakaaga izit bunga buziga nagenda ewa nusura Peru n'amusuzaako nga kugamba obulamu bwo bwa marriage balingezaho kuzimbira tebuli straight ali awo bwati agatta kino agatta kiri but then yakomyewo abirenga ddamu okwagala okujja mu byobufuzi biringanga nga wegambye bibanga mwenge you get drunk on it n'obeera ng'okimanyi nti ovudde ku mpagala kuba ebyaddala yawedde ku mpagala takyapiiringa nti nayinza okwapiiringa wano kyeyatunda nga luli face card kakati alina kutunda ideas but she's not very smart ideologically nti agenda my question is biki byatakola luli byazza okukola kyekyo ekizibu kibali mumubuuza ebisanja bisatu yabikuba 2016 okitegeera naye kakati ayagala kujja kusavinga wano ku kyalo mayorship ekibuuzo ekikulu agirawa onabadde muwuliriza nga ali ku NTV at that time ne ku NBS sanyuka wano nagamba takyakkiririza mu bibiina byabufuzi byenoonyeza byabwe so kiba kitegeeza she's going to opt to come as an independent member as an independent candidate. Nina obuzibu nno kasampulira omuntu gagamba nti banabufuzi beenoonyeza byabwe bamanyi nti ali ku layini eri eya yero kakati yali kuba yabadde kuba Ssemujwabo FDC mwagivaamu mwageze marriage of convenience ne Gregory Mwisha muntu atenga kugamba ngali mukuba the players abo n'ebibiina ntayata kyabikiririzaamu agenda kujanga independent final nga tumaliza anamalako omulaba wa atagenda kumalako akole ki tolaba ne bali nebamwa ku masanyalaze ga NPM kuba akati ate wano wanajja wannamunigina sitalina kyagenda kuseringa eri banna Kampala. Okay, Biva Organic bagamba Biva Organic bakugamba nti Dr. Senjobe Richard asangibwa awo Emmengo akugambira ddala nti alina eddagala ery'enjawulo wabula ekyenjawulo kyalina ye ajjanjabisa butonde abaami ka wake up call mwabeegaya mu saizi abatalwa mu kisaawe abakosa ku nkola ya masturbation kwemazisa si bano political masturbators bansereko naye bano abalala abaana ba Lawrence bani abalina allergies mukolola mukuba emyasi mwina ssenyiga atagenda okuziira asthma endwadde engeezo okusiibwa mu nnyindo banina migejjo mwagala kogga batwakoze twagala kufunamuko ku weight abalina ebizibu n'amawugwe lung problems abalina pressure abalina sukaali abalina amasavu mu musaayi abalwadde ng'oludde ku ddagala abaana abato bonna abajjanjaba bulanga ekyenjawulo ajjanjabisa butonde bimera akwate junior n'alijjamu eddagala oyo sajja wadda asobola okukwata omuddo ogw'ebika byonna n'akakenulamu eddagala n'agamba lino ate nga likola bulungi nnyo so kuba ku numbers ezo z'olabaawo 0702 754502 ne 0752 60 2427. Okay. H&K Pro Cleaning Solutions bakugamba nti no bo bayoyota cleaning obayita nobayita ewuwo n'olwo ina kifulukwa bakifuula ennyumba ekubwako amaaso. Nina naiba wange anonya ayina nyumba ya mategula naye ndaba buli kaseera bali nyewe bakuuta makutu aneetega kutukula kati ayite bana ba H&K Pro Cleaning Solutions bajja mukuutirira amategula bajja mukuutirira amabaati bajja genda mu nyumba bayingire mu kisenge bakole operation gogolimbo byonna bina kasasiro bamufulumye tebaagala kijama waka kyonna tebaagala kijama kyebeddira bajje mu ddiiro kapeti bazifulumye basooke bazibe bulungi nnyo beerizi bazirongoose zibeere nga zidda buto badde ku sofa set sezo simanyi kapa zaayonoonemu simanyi ate abaana bayiyamu obuugi bazirongose ddala bulungi nnyo bo bezira kijama bakirire wansi mu lujjawo obwanga oluyina wetaaga kusala lulimu pasipalamu lulimu jjiija lulimu pavers lulimu ate byonna bana balina amagundi
awo amayinja baganguza bwe batobavuba baba bayita ba H&K Pro Cleaning Solutions Okay. basange bunnamwayo okenda bunnamwayo police station sako ne mukono na suit kanana wabula kuba kubi namba eno 0752 880 nakuwa akalango nyagala okateekeo akalango wa campus bw'ekiti oba 0706 85 25 24 n'abalala abenyinza okusembyayo beba Manot Haven Airbnb esangibwa Naalya nabo ngenda kuwa akalango okateekewo bana Manot Haven Airbnb basangibwa Naalya akati goyinza okubeera nga okoyo okubeera obeera luddawa Sumbwe Rubaga mwabalonda okona Julius Domba yani bana bisibyo nga banji asobola gaba togala nyizo musajja wange ozo kubeera nga okoyo obeera kero ngojjo umulira Julius nedagenda muloda ono musajja wa Katolo bwange anedda nja muloda Julius bade mayira Julius bambi ozo kubeera nga okoyo akajjo umulire kero ngogenda ku Manot ozo kujja n'omwagalwa unemule naku 2 lunaku 1 naku 3 nobeere yo so no gamba mikwano jange mje tugere tubeereke eri house party naku 2 kubanga balina ebisenge bibiri kisolo okusulwamu mwe munda kiri kitya ate munda muri mbuli kimu abantu bayize ekigambo bakiyize Airbnb oli afuna bulumu bwe nabugira mulimu ebikubiruma abantu temuli bintu nateekamu akatanda nateekawo Airbnb simanya eno buli kimu ekiri smart screen nene wifi mwali fridge mweri washing machine mweri wano kuuka simanya ate wano pakoleta buli kimu kyo weetaaga mu ekiri babayita ba Manot Heaven Airbnb esangibwa Naalya wano yes babukubi namba eno 0701 55 81 33